What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Musumba Yesu yebaziwe. Amina. Nina emyaka 4 mugumu. Say what? Emyaka 4 mugumu. Atano mugumu. Ana mugumu. Ana mugumu. 41 years. Nesifunangako ku ssanyu bukyangambaawo. Era n'essaawa zino nsula wano eno mu kyaki bangoba mu nnyumba. Osula wa? Where do you sleep? Mu church. In the church. Gunseat. Dayotule. What is it that you cannot forget in your life? Sirinamu ssuubi n'emyaka 5 mu 5. Ekisinamu ssuubi okuzimba ennyumba n'okugula poloti. Gunseat. Dayotule. Musumba Yesu yebazibwe. Amina. Emyaka 8 naye musumba essuubi lyanzigwamu kubanga nawe nsula mpangisa bupangisa. Nina omwami wange naye ye yafunako ku busente naye ku ssaawa zino akolerera mwenge kunywa kuvuga abakazi mu motoka naye nze wendi n'ennyumba mpangisa naye nga sente aziyina asobola okutuula mu bbaala n'owulira nti nywedde emitwalo 3 mitwalo 4 naye musumba naawe ensula tupangisa mwegayirira tuguleyo akapoloti tuzimbe tumaze emyaka 15 naye kamulema buli kyakwatako bakazi kukyakala n'atambula mafuta mu motoka n'agenda eyo embeera sinungi nze musumba siina ssuubi. Gunseat. Dayotule. What is it that you cannot forget in your life? Ninyatuura Grace ndi mwana Munyoro. Nyeweesube kampwamu abokuba bunkola bizinesi yange teribata musajja kandeka munju yanzala omwana tamulolera hati nyikala mu rent naye rent ndemere ndawo. Gunseat. Go and sit. Musumba Mukama yebazibwe. Amina. Amanya gange nze Buyondo Masiasi oba Matiya. Ekizibu ekyange na musajja mukozi era nkola naye byenkola sibirina mukisa kuba n'enju yannema okuzimba. Wenzimba we wali n'ebizimba era nagulako ebimu naye simanyi lwaki. Kale mpozi nemba nga nafunamu n'ekirwadde ekimbuutikira oba kyekyansiba emikisa awo simanyi. Kati musuma salira ku magezi. How old are you? Emyaka mpeza 8 n'emyezi egigwamu. Gunseat. Dayotule. What is it that you cannot forget in your life? Musumba Mukama yebazibwe. Amina. Ekizibu ekyange musumba ndi musajja mukozi era na business era ninako ne poloti naye musumba ebintu byenkola musumba tebikutuka era sifunamu naye simanyi kiba kiva kuki banazimbako n'ennyumba era yannemerera okumaliriza. Gunseat. Dayotule. Musumba Mukama yebazibwe. Amina. You're speaking at a lot on. Mukama yebazibwe. Amen. Musumba nze nina myaka 48 naye obuzibu bwe nina musumba ennyumba gyensulamu bampampe kati nali nyina wenjagala nzimbe nange nteekewo ka bizinesi naye obuzibu bwe nafunye omwana gwe mbadde ngenda kukwatagana naye ate ye yalwadde kakati sirina magezi gonna era namuleese wano ng'obwongo bwe tebukola bulungi kati sirina ssuubi lyonna ligamba nti nja kuzimba akayumba wali wendi nkolewo ka bizinesi. Gunseat. Dayotule. What is it that you cannot forget in your life? Nina emyaka 38 naye musumba ekimazeko pulaani ekimpuliraga essuubi limpweddemu nagenda nengula matiriyo yona nenjiteekako buli kimu ku kyalo ewaffe naye musumba kati nina emyaka 8 nga nguze buli kyetaagisa kyona ekizimba naye musumba sente ez'okusitula ennyumba ze zaalemerera
ate nyina abaana 6 essaawa yakakati tuli mu nyumba y'okupangisa n'okupangisana ez'okufuna ez'okupangisa nazo olutalo. Ddayo weetuulire. Musumba Yesu yeebazibwe. Amen. Nze musumba amaka nina kati emyaka 6 naye ekintamye enkoyo okutambuza ebigere njagala mmotoka. Genda kituukirire. Go, it come to pass. Kiki olifa tuweerabye? What is it that you cannot forget in your life? Nagwa musuubi lwakubanga ewaffe teri mupiira gwa piki teri mupiira gwa mmotoka. Njagala kituukirire ku bulamu bwange kuba nze omuwala omukulu ewaffe. Njagala musumba nswaze ab'ewaffe bonna n'abandaba n'abamanyi nawensula nawembeera nga nze gwe balaba Kawala Safiina nga nze aginyoola n'abagamba nti nagenda muri minati. Njagala ngendere ddala nze njiyingire ndi mukoowu. Kankubuuze. Let me ask you what. Emmotoka. A car. N'omusajja agenda okukuba embaga. And a man to introduce you. Kubyombi osooka kutwala. Pick one out of two. Musumba nze mu bulamu bwange kigambo omusajja ajja kujja nga nina kyenjagala ate ajja kujja ow'ebbeeyi asinga nawe agimpe esingawo. Musumba ndi mumalirivu kuba njagala nkooye. Omusajja n'emmotoka. The man and the car. Kubyombi osooka genda. Which one is your preference? Musumba njagala mmotoka lwa nsonga mbuuseemu siteepu jjaawo wabuusa amaddaala. Musumba ndi mukoowu kuba kati nina omwana wali era olaba bwe nfaanana. Mama n'omusajja ebaddaala. Even a man is a level. Nina eddaala kuba kati neyanzaalamu omwana tetuli kyekimu. Kati kandibuuke naye alabire eddala nti oweeyiga kyekyo. No. Nze ngamba tusooka musajja. I deal with man first. Nedda musumba. Ekyomusajja si kugamba nti simulina. Mulina naye yankooye ebirowoozo. Kati njagala ntuumaaga amaddaala. Ngaago 3 nkubiseemu. Ovuge emmotoka. Then you drive. Emmotoka ng'era ndaba nga siyenze kuba n'olwaleero nkubidde esimu n'agamba wano omalirawo obudde. Kati nze kimala ndi mukoowu. Kimala. Enough is enough. Njagala ngende nakyo era buli lwe mba nsaba ngamba ekimala. Nze ndina ennyumba eyange ku bwange. Ekimala. Njagala mmotoka nga yange ku bwange. Tusabe Mukama aleeta omusajja We omulala. pray God should bring another man. Musumba si kugamba nti sirina musajja wabula omusajja gwe nina yankooye abasajja. Kati mu buntu nganze ndina omwana ndina ennyumba njagala ye. No. Ensonga 3. Can you give me 3 reasons? Lwaki toyina future gy'olaba mu musajja? Why you don't see any future in that man you have? Banange simanyi kubula buli we tubeera wamu kulwana kuyomba yamuntamya ali muno si kugamba nti tampa ampa era buli kyenjagala akimpa naye kati nakoowa oba mulogo ye yalogo oba kiki ekiriwo kwegamba mpulira ddala ng'emikisa zange essuubi sirina. Era ndi mu kamera buli andaba n'essaawa zino saagala ate muddemu kukola minwa nti nagenda muri minati. Ndi mu kyaki ndi kawaala nze bampita Kawala Safiina ndi mumalirivu musumba. Kati omusajja oyo yakkuba ku mbaga. So did he wed you? Waba akkiriza okujja wano we tuli ne tubeera babiri nga bendaba musumba mba sirina buzibu naye nga tazze wano sikivaamu n'enziramu mba ndinga esaabanya ebisooto. Nze kati ndi mukunaaba era nsula ku seminti. Musumba ndina obulumi obunsuzaawo ku seminti n'omwana wange. Kati njagala ekimala ngende nakyo nga kimala sinze yandibadde afaanana bwenti. Ekimala ndi mukoowu. Wandibadde ofaanana otya? How do you look like? Ndina abawala bendaba muno abanyirira nange nandibadde nga nyirirako naye olw'omwana oyinza okuba nga tolina sabuni tolina kikalwadde biki nobeera ne stress. Nze ndaba onyirira. I see you look nice. Mukazi munna. My fellow woman. Musumba gw'oyinza okuba ng'ondaba ng'anyirira kati abali eyo abaneesunga be abalaba nga naggwamu naye nze siggwangamu kuba gwe nsinza mulamu ate wendi kwegamba nange njagala ndinyirireko ku bendaba njagala mbeere n'ennyumba esingako gye nina emmotoka nga yange ku bwange kwegamba neebiikule bwenti. Obeere n'omusajja waate. To have your own man as well.
musumba Eh? musumba pasita igabizaayo nga buli kimu bw'okizaayo wano owonya buli omu buli yeefunya bw'ati bwenjagala buli kizibu ekyange kindi mu bulamu bwange muno kyona kimbuukeko biddeyo gye byava abandaba nga baseka bajja kugabiika nga neggula nga ate mbakuba nfuufu ekimala kimala nze nagiguze yino teriiko na kantu konna njagala nkomewo wano nga ndeeta bujulizi kwegamba ndi mukoowu kati ndi ku musajja ono. Now I'm still on the man. aliwa yenna gw'olinayo. The one you have now. musumba mulina waaba akkiriza okujja wano tunaabe babiri fine kuba kati n'emiti gye natwala mu nnyumba wali yaŋŋamba ngende nzijjeyo oba si kyekyayagala aleete ba asha bagende bazijjeyo si be bagitwalayo nagitwalayo lwakwagala nga njagala tuddingane. musajja ki eyakusigala mu bulamu? Which kind of man remained in your head? sijja kulimba kubanga nze enjagala yange mbadde nkyalimu enjagala eri enkadde bwe njagala omuntu njagala ogu kwegamba bw'amenya omutima amenya bubi. okyali ku njagala eyo You still on ancient loving style? kuba singa mbaddeyo n'okwembeera Once you love a man, you love him for soul. singa mbaddeyo ne gwembeerako naye musumba ndowooza singa sirina pressure kati ye ne bwafuna sente ze ne bwakola ki tajjukira nti nina oba kwe nagola ntya ne muzaalamu omwana nedda musumba kwegamba nsekebwa busekebwa. kati nsaba ofuneyo ko. Now, should I pray against musumba nga someone mbooko else? saagala kunswaza kunkaabya amazzi ganze nandibadde nsooka kiri ekyaki Which one? ekyemotoka nze musumba sigamba nti oba neekoze oba kiki nze nina amaka gange naye nze ndi mukowu w'abasajja kuba buli musajja baagala amaka alina gago wagazimba nani? You build the home with who? musumba nali nkola ng'omuntu ate baawo. How about your husband? naye yanjagala nina bwe zanzigwako naye ndowooza alaba nga siri gureedi ye kati asula mu nju yange. So, in whose house does he reside? musumba asula eyo kuba ali mu balakisi. omusanga mu balakisi obajja mu You nju eyo. meet him in the barracks or out? bazimbayo ennyumba mu balakisi oba bandaba nti basula era ku byabwerere basula mu balakisi nze saagala kumanya njagala kulinnya ddaala abali wano bagamba beekoza bawa obujulizi baggula biki obwange njagala babwerabire kuba buli lwembeera wano bankubira essimu lino era ndikutte leero balikube wendi wano nze Kawala Saafina sijja gamba nti oba ki ndi mukoowu. okibe nti balakisi ekulaba kati. Do you know that the barracks people are seeing you now? bandaba buli omu andaba naye okuva we nayavuwala teri akuweereza wadde ekikumi kye n'omusajja yakusulako n'akuzaalamu omwana saawa zino akubuulira nti ngenze kunywa era akugamba nze saa zino nina bendaba ng'abakazi gwe toli gureedi yange ali mu myaka nga 48 ndi ku myaka 3 kati lwaki sibeera na suubi yanzigwamu etya omuntu gw'olaba nti sayiziyo akuvuddeko kati ate ogende kuwani wa myaka 18 wa 8 n'ow'ekumi naye asobola. Mama, yes. nedda musumba n'ow'ekinaana naye asobola. Even the one of 80 can taata manage. wange nze mutwalewa taata wange alina emyaka 48 nze ki kyolifa tuweereza. What is it that you never forget that the man told you in life? kubanga ndi lubuto era najja wano paka mu ndoomo sijja kwerabira yali ansise n'olubuto omwana wange nga tatambula mu lubuto gwe mwenyini owansabira n'asamba saagala kumanya nga kuba ate ng'oli lubuto. How did he kick you when pregnant? kwegamba ti woba owaagiriza. And if you are lying, omwana wattu tomuwaayiriza. you are lying a man. basijja muwaayiriza era naawe olaba waba akkiriza nti wano wooli togaba bakazi tokola biwaani tokola ki yeepakira ava gyava njagala era bamugambe newaaba ndaba ajje wano tunaabe babiri nga si kyekyo musumba ngenda mu maaso ekimala kimala ndi mukoowe naafu is enough. naye ndaba nga ali olubuto. But I see as if you're pregnant. musumba oyinza okuba nga tolaba nnyonsa nina omwana wa myezi 4 nejjo yeyavulidde wano ku kyamagero nga tusinza wano yeyavudde omwana wange myezi eki awo yeyavudde. She crawled. nga tuzinaawo amazina Mukama yakoze ekyamagero. A miracle was done by God. ng'ayavula ng'omwana wa myezi eki 4
nayokedde okumuzzaako But you conceived very early, my fellow woman. okedde okumuzzaako As you hurried to conceive, omwana oba amuzaako oba simuzaako siri mukoowu mu kuzaala wabula ekizibu kyange ne wemba mbazaalira wange nga nina wembasuza si nsonga kiri nti ndi mukoowu nabo bajjako ewange mbaggulire. kati omusajja oyo bw'aba tazze wano so if the man namukyawa does not come here, will you hate him and bwekityo bwe kiri divorce? musumba njagala ajjeko wano muli minati No. yogera amazima nti tomwagala Speak the truth that you don't love him. oba simwagala oba simwagala oba ali atya nze ekizibu kyange kiri nti ajje ku nsulo tunaabaabo oba ku nnyanja wano tebagaba ddogo tewaliiwo buki wabula okkiriza bukkiriza n'ofuna kyokola ki kyoyagala. Nze nakkiriza nafuna kyenjagala tajja kumpagulula wano era musumba we bade kumpaako ku buddakiiko obwo obumala baneetegereze era bandabe bulungi. Sikyatya kamera musumba ne bw'oŋŋamba nti weebakaawo sijagitya njagala bandabire ddala era bandabe. alinayo omukazi omulala Is he having a side yamanyi dish? kuba kati saawa zino engeri gyambaddalamu biki nga nesaawa zino nvaamu kubira esimu ne mugamba omwana mulwadde wa kifuba biki naŋŋamba sirina ssente wadde ye nyumba mu balakisi ya buvunaanyizibwa oba buno Is it a reasonable house in the barracks or these other kiosk like? sumba simanyi. lwaki Why don't you? Waliwo kyoyagala okumanya ng'onaakirya oyinza okiwunyizaako naye nga tookirya tekikutwalira budde. kati tomanyi nyumba gy'asulamu So you don't know the house he's staying in within the barracks? tokimanyi You don't know it? twaliza mulinga Take her away when you went there. n'osula nayo You even had a night there? Musumba waliwo okusula n'omuntu kwegamba n'obeera naye mu kusooka ng'oba tomwagala n'otuuka ekiseera n'omumalirayo buli kimu n'ogamba ekimala nga bwe tuli wano n'ogamba nti kati kaneesibire wano nga bwe ndi wano n'omumalirayo buli kimu And exhausted everything. n'akuyuwa bw'ati ate ng'omumaliddeyo buli When you have exhausted all your things. ate ogenda okusituka bw'oti ng'olaba buli omu ng'omulaba ng'akisimanyi lwa muntu ogwo. One person. kati nze ngenda kusabira ebintu bibiri. So I pray for two things. mukama akuwa emmotoka The Lord give you a car akuwangaze n'omusajja and make you live long with your husband. n'owaba mpangaaza ng'azze wano n'akyusaamu obuyisa bwe fayini naye nga tazze wano nja kusula awo mpozi ng'otugobye namiggo oba masasi. genda mukama Go. ateeze obulamu bwo The Lord stabilize your life mu linnya lya Yesu Kristo in the name Christ the Nazarene. kikyolifa tuweerabidde What is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako Who is that one that made you go through that? baŋŋamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa pulogulaamu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro